Owekitiibwa Lewis Lubongoya omupiira guli mu box y'omupiira gwagulina gukube mubire oba gukube mu katimba. I want to incite the population. Lubongoya, Owekitiibwa Lubongoya, I respect him, is my pastor, is my friend. Naye kugwanga kunchuka oyo Owekitiibwa Lewis Lubongoya ne bwomukubira esimu kusawa 7 ez'ekirazi kwata. Bwaba tabaddeeko bwadda akukubira bannange mwewunyo yo musajja mukaka. Lewis Lubongoya ng'omunoonya tayinza butakuddira mu mustorming mu bulungi mu mirembe mu muwe suggestion ababaka abaffe tukoya ababaka baffe okubeera rubber stamp ya Museveni. Emisolo gye mugendo yisa kubanga Museveni kyayagala mmwe mubeeremu mu parliament mulabikeko. Leader of opposition yajje ayogera oluzungu olunaku bali balutwale n'enkya bwekityo ne luli bwekityo mukomani werese kiba kitegeeza Museveni mu nsi yonna Museveni anti twajja mulabisa kuba dictator muve mu parliament. Kino kigenda bbawo omukisa okulaba baani abaalya ssente za Museveni abali mu opposition. Kati ne Secretary General bw'aba yalya yesaawa nkimanya 100% Owekitiibwa Lewis Lubongoya yatakolera Museveni naye kati omupiira nange paasi ngikuwadde ate ebadde ya mutwe guwummuze ku sho okube shoti mu katimba oba ogukube mubire gwamanyi. His Excellency Kyagulanyi mumujje mu bintu byammwe tetumubanja ye mumuleke ebibya bikola era ebibya bikoze. Kati omupiira guli mu ngalo zammwe wewe omugenda kulabako ku babaka njagala Secretary General ekibiina kya NUP kiyise ebbaluwa kigiteekeyo nti abaffe mwenna muveeyo ab'enkyukakyuka. Olw'okuba waliwo abalya ssente za Museveni abalaba kuseggirinya waliwo abajja okugenda mu parliament weewaawo. Sawa ya kwawula emisege mu ndiga. Kati buli mubaka anagenda constituency ye ayino jiwa accountability. Bannayuganda kino ekintu ulira tulina amakuba abiri okukola ekintu kino tustorminge ekitebe kya NUP n'ebipande. Kale bayite police etuwetuwetu. Okay, bayite police etukube tiyagasi tulabe. Tustorminge amaka gaba MP ab'emiti ya namusituke mulumbe zaake ate mune tumala tulumba zaake omanyi bamanyi zaake ate zaake musooke mulumbe zaake abala bajja kumanya oweekabonera temujja kuddamu muwulira ajja kudduka ayingire Tanzania. Bannayuganda omupiira guli mu ngalo zaffe ffe tunakoma ddi okkaaba mulowooza ffe tetwagala kuddaka olowooza bwemba nabadde nina ekirowoozo ekidde ewaka ekyatuuse ku masaaba olowooza kyabadde kitya nagenze nenkituula n'okukifurashinga tekidda obadde ki osobola olinnyayo okakasa ffe tunaabeera ku mawanga pakaddi Masaba tesimba nga weyadde kubwero si wanu bamukwata batya nga mmwe abali ku senta y'obuyinza mu obukofiira mu bwambala uniform muzambala ate ffe batukwata no muveeyo Bannayuganda tulumbe NUP bwe tuba twagala okutereeza eggwanga tusooke tutereeze NUP. Ulira Bujwanga ali wano obudde bugenze. Ulira Bujwanga ali wano ulira bannaffe abateese ennyo. Speaker wa Parliament Anita Among ayambalidde baminisita olw'okulumiriza Parliament okubulirirwa n'erimisa ebitongole bya gavumenti ebimu okussibwayo mu ministry gye byava. Among agamba nti baminisita
bano balemererwa okumatiza Parliament lwaki ebitongole bino birina kuzzibwayo nga kati obunafu bwabwe baagala kubussa ku Parliament. Mu lutalo luno ababaka tebabadde na bigambo biwoomu eri baminisita ab'ebulankanya mu ntuula za Parliament ez'enjawulo. Tubadde mu Parliament era bibino bitukujjiddeyo. Wiiki ewedde Parliament yakimalako ng'ekola ennongoosereza mu mateeka agatondawo ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okulaba nga bissibwayo mu minisitule gye byava. Bwe yaggweerako nga Parliament ekoze ku mabaga 29 nga 22 gayisiddwa, 8 gagaaniddwa ate nga 7 gavumenti egaggyeeyo. Wano Sipiika wasinzidde okutegeeza nga bwe waliwo baminisita batalabikako mu Parliament okuwa ensonga zaabwe lwaki ebitongole by'enjawulo byalina okugattibwa wadde nga Parliament yasalawo ebimu bisigale nga byetegeredde. The relevant sector ministers should be present in the House. You cannot say the House has rejected, the House has been bribed when you are not in the House. Legislation is done in the House, not in the Cabinet. Stop blaming our members. If you're failing to do your work, you're failing. It's not the members who are failing. Amonga yambalidde baminisita banato okugenda mu lukiiko lwabwe ne balumiriza nga Parliament bwe yagulirirwa okulemesa ebitongole okugattibwa. So when we hear members going to discuss and having idle talks in the Cabinet that members are being bribed, and I'm repeating idle talks, because members are here. Why don't you come and argue in the House? We legislate for this country. I don't know whether some of you are just appointed to come only to see and go and badmouth. Ono atusena okutegeeza nti oba waliwo abalowooza nti Parliament terina kyekola kale bakiggale. And you're saying we've rejected the reports, we are not doing anything. If we are not doing anything, close Parliament. When we continue having those corridor talks that Parliament is useless, we are not. Speaker agamba nti bwe waba abalowooza nti waliwo amateeka agataakwatibwa bulungi bagakomyewo mu Parliament galongoosebwemu. If you feel hurt, the RAPEX bills are not, the bills that were rejected were done unfairly, come back, bring them back. Kikakasa bukakasa kyesigalira executive lina engeri gye lirinnyiriramu Parliament oba liteeka Parliament mu kutya kibwerina Parliament bwerebanga erina kyesazeewo waliwo abajja okugenda balobi side eri kyetulaba nga kiba kikootana n'amateeka. Ababaka bambalidde baminisita okwebulankanya mu ntuula za Parliament nga ne Ssaabaminisita tebamutalizza nga bagamba nti kino kiremesa emirimu gyabwe okutambula. N'omusigi etaliiwo nga tuli awo Parliament yakamala kati weekisinga 2 etuula nga tebalina wadde second deputy prime minister, third deputy ne first deputy bonna nga tebaliiwo. Kati ndowooza okiraba nti omugaso gwabwe gutukeesera nga n'ensi tekutegeera nga naffe mu Parliament tutandise obutabulabawo. Naye teri kiswaza ng'ababaka ba Parliament osibye ettaayi nga tomanyi mugaso gwa prime minister. Wenjogeredde ab'NRM tebongera kwogera nga bakomplaininga prime minister waabwe butalabika. Kubanga byonna ebigenda mu maaso ebiganye Parliament okutereera okufuna ebizibu Speaker tebaalina buyinza budelegatinga kubanga omuntu gwe bawadde obuvunaanyizibwa okukola ku lw'omulala bw'aba taliiwo gwe babuwadde talina lukusa bukwasa mulala. So nsuubira office esigala eri blank njereere nga prime minister taliiwo neyawandiikira nga tebaliiwo. Speaker akomekereza tayagala babaka bakubaganya birowoozo ku nsonga eno ng'agamba nti yenna awulira nti kimukutteko nnyo alumirize ye ng'omuntu. But let it be blamed that the Speaker said, I said. Wiiki ewedde Speaker yategeeza bannamateeka ba Parliament okutwala olupapula lw'amawulire olw'omu mu mbuga z'amateeka nga lulanga okukola eggulire nga lulumiriza ng'ababaka bwe baagulirirwa okulemesa ebitongole okuzzibwayo mu minisitule gye bisibuka. Tumakiriya NTV akawungezi. Abaganda tugamba nti embuzi embi tosibaako yiyo. Kati mbuuza oyo Bujwanga ali mu Parliament tumufunira muwa
obala minisita ba Museveni badduka ne batalabikako mwe mugenda abaffe mmwe abeesibayo abalaga mbu mukola nnyo mukolayo ki nga ba Museveni badduka. Museveni abikola abigenderedde mmwe n'abateeka mukutta eggwanga nga mwefuula abakola nga temulina bye mukola. Kati abaffe muveeyo. Parliament buli lwetula bali bokka bali mu bo bennyini leero si bya social media bebeerumiriza mbu beewa ssente ne beegulirira balumiriza supiika abalumiriza. Leero tebiriimu kakwenza, leero tebiriimu social media, byabwe mu hawusi mwennyini. Abaffe mukolayo ki bwe muba temufunamu? Nammwe mwatutunda. Prove it. Bwe muba temwatutunda mukiteke mu practical kuba kati mwenna tetukyabeesiga mwenna muli kimu ne Museveni. Okwekalakaasa kwaffe kuno temudda mu palamenti ng'abantu baffe abaabula 18 tebalabikako. Temudda mu palamenti ate nakyo bwe kiweze weeks 2 nga tebannakikolako nga mututwala ku mutendero omulala ffe katubazuukuse. Kubanga ekibatwalira okubanga temunnalowooza kukujjako Museveni muli comfortable mu palamenti, muve mu palamenti. Abantu abo tubajje mu palamenti kubanga bwe banaavaayo bajja sigaza option emu yakujjako Museveni kuba Museveni agenda babeerako abo abaali ezize. Waliwo abaali ezize ng'ate batwekweseemu eno. Kati tebalina kugenda nga batutya, balina okugenda kuba Museveni bamutya ate naffe batutya. Kati bajja kusigaza option egi kutusitula constituency ku constituency tujjeko Museveni bafune emirembe kuba ffe tebasobola tujjawo. Ffe tebasobola tujjawo. Twagala obbala 2026 mugende mugigambe bannyammwe. Muli mukwateekateekera 2026 ng'abaana baffe n'olwaliro bakyawambibwa oba Masaba bamukutte kati ate olwo 2026 kinaaba kitya. Oba be bakwata 2021 tebannaba kufuluma ate mugenda kwongerayo balala. No, muve mu palamenti. If not mukolera Museveni. Weewaawo bukyanga muteesa kiki mwali musuuziza gavumenti. Bukyanga muteesa kiki mwali musuuziza gavumenti. Kiki ekyali kiyiseewo nga tekiri mu interest ya Museveni mukolera Museveni. Oyo politics mwamutuzanya luli nga tetulina magezi nga tetubigoberera nga tebitukwatako kati bitukwatako. Mujja kusinga nnyo tukolera amakulu nga musazeewo okujja okubonaabona naffe lumu. Weewaawo tewajja kuyita weeks 2 nga temunnaba kumobilizinga mubeereko ewaka ewammwe wabeere bizi ebibinja n'ebibinja by'abantu bijja ewammwe. Mujja kufuna amagezi agajjako Museveni. Bwe muganda nammwe mubulwe emirembe Uganda tugifundemu nammwe mugifundemu nga naffe bwe tugifunzeemu. Kubanga mututya ne Museveni mumutya. Temuddayo mudde tukukwate nga wagenze mu palamenti ng'ekibiina kyagambye vaayo. Njagala ndabe ennyendo mukungwe nga yajja mu palamenti atubuulire. Njagala kabonero ajje mu palamenti ng'ekibiina kigambye temuddayo. Mulabe embaga muleke tutabule eggwanga Uganda, muleke tutabuke ffenna. No, kubanga ekyo ne Museveni agenda kuba ku minkekeera ne opposition eri ku minkekeera naffe tuli ku minkekeera. Kati awo ompulirire nziramu bagamba abantu ow'ekitiibwa Lewis Lubongo yabwaba ali kwalaali opposition agi withdrawing ekomewo. Bw'aba ali ne Museveni agirekeyo. Ffe tunaabonaabona pakaddi. Ffe tunaabeerako ddi n'abantu baffe. Obukofiira mu bwambala. Ne mutambula wonna tebabakwatako kuba babatya lw'amaanyi gaffe. Oyo Lewis Lubongo ya poliisi ye Nateete yamukwata. Genda obuuza be Nateete obanga baliddayo musinikirako ebinnyo. Waayi ffe abaana bamugjawo. Kati nammwe mujja mutuyiirewo kubanga mmwe we mubeerera abanafu ffe tubeera bajjayanti bammwe.
kati naffe we tubeerera abanafu ate mmwe mubeera bajayanti tewali we tuyinza kutuuka nga ffenna tuli banafu ffenna mmwe. His Excellency bwe yali mu kkomera nga ffe bajayanti twamugjayo naye buli we tumwetaaga avaayo n'atuyirawo omubiri. Tewaliwo olunaku lugenda kutuuka nga ffenna mmwe nga tuli banafu neva. Kyova olaba bwe babakwatako ffe tusituka. Lwaki bwe batukwata mmwe temusituka? Mulowooza His Excellency twagenda okugaana ebya kkooti tweyiwe ku kkubo oba tufa tufe twali tetumanyi nti no waliyo amateeka. Okimanyi senga His Excellency twamuleka mu kkomera mu Arua, okimanyi senga bamusalako omutwe? Okimanyi ekyo? Ensi yonna yanyasituka. Mu wiiki eno bweggwako mutubuulire ekiddako. Bwe kiganda ffe tulangirire ensi yonna tulangirire tuteese bulungi n'abadayasipula lwe basituka ne Uganda lwesituka ng'amawulire galaga wulira mmwe Nuupu mukole ekintu bwe kiti. I suggest muyite CNN ne BBC ne Al Jazeera mubabuulire lwaki mu withdrawinze opposition mu parliament mubawe ekiwandiiko bitambule wonna. Twagala abantu abaabula. Human rights eremereddwa, police eremereddwa, bayogera babayina baabalya oba baabalya boogere. Bwe mumala ekyo bwe zigwako weeks 2 nga Museveni tannavaako bw'aba tatuwadde bantu abaaveeko. Bw'atavaako tuteese ab'omu diaspora mutandike okusaba tupuroguraminge olunaku Uganda lwesituka n'ebweru lwe basituka tetuva ku kkubo. Ebweru ne munda tetuva ku kkubo nga mu America kikutte, US kikutte, Canada kikutte, Uganda kikutte, South Africa kikutte. Museveni must go tulabe. Tulaba ba Museveni anaabeerawo. Lwaki Museveni atumanyira? Lwaki Museveni atumanyira? Mmwe mulowooza ebyokuddukira obuddukizi ku His Excellency tujjula tugamba wabula bannayo gindi bakikubye ebyo bimala n'akomawo ng'era tulina omuwa omusolo nga Museveni tulina omusasula. No, bwe muba mukolera Museveni yessaawa tukimanye. Ebyonooneka byonooneka ogusembayo. Uganda teriddayo kwonooneka mulundi mulala. Weewawo nabo tebatuula. Tewali kintu kye bayinza kuyisa mu parliament ng'opposition teriiwo. Ebyo mugamba ne FDC ya Oboya Mulyati oba eya Lukwago bwe baba bali ku saidi y'abantu bajja kigula. Bwe baba ba Museveni tubategeere, let us kill them politically. Tewaliwo muntu ayinza kudda mu parliament nga tukiteeseza nga ky'Abannayuganda ne mugamba mbuno efamire ye eriddayo mu byobufuzi. Beba abatuloonkoma, beba abatutidde abantu, beba bakolagana ne Museveni. Tuleetere Museveni omuguwa gw'atayinza kwejja mu bulago. Masaba mwakutte waaki? Kabaka mwakutte waaki? Kabaka abulira atya mu ggwanga lye? Ffe tubawadde wiiki eno nga mutuwadde ekiwandiiko ku nsonga eyo. Mutubuulire ekiddako. Muyise ekiwandiiko. Tweteeketeeke. Ffe tuli mu mission 2021. Tetukkiriza musaayi gw'Abannabukenya kuggwaawo bwe gutyo weewaawo over my dead body. Tetujja kukkiriza gattako musaayi mulala. Tetuyiwa musaayi mulala ogw'ebyokulonda. Tuyiwa omusaayi bwe guba guyike nga gwa 221 nga gwe guyika kuba ne yakati tutali mu 221. Bwe kiba si kyekyo Museveni ali mu kuteekateeka bintu tujjeko n'okulonda mwerondere mu parliament. Juzi Namboze Ted yagambye bagenda kuleeta emmundu beeronde. Nammwe aba Nuupu muleete emmundu mweronde nga Museveni abayambako mweronde muyitemu. Mwabaffe teri kulonda. Teri kulonda. Kati njagala ndabe Ted Namboze. Njagala ndabe Ted Namboze w'empigi ng'owuba Gomesi ng'ogenda mu parliament ng'ekibiina kigambye temugendayo. Ne ku bukiiko temukola mulimu gwonna gwa kakiiko. Kale oba balangirira okulonda kubanga bajja batiisatiisa mbwe musimanyi mbuno biki mbuno bagenda kuddamu olonda. Tulabe bwe baddayo okulonda ba MP 52.
awo mu kavuyo k'okulonda Museveni wabaaviirako naye mmwe musaaga Museveni atulemera ku ky'okuggyawoko mukimanyi tunoonya sipaaka wabeerewo sipaaka ennene weewaawo Museveni adduka tebinnaba nakutuuka eyo mumanyi eninkekera gwe Museveni gy'aliko Amerika yamutaddeko sanctions Bungereza yamutaddeko sanctions talina ssente mwavu ne tweyiwa kukuba ennaku 3 tetuvaako poliisi nyiivu amagye manyiivu abantu tuli banyiivu lwaki Museveni atumanyiira tukwate ensawo z'ebinyeebwa ze tulina tuziggyemu ssente emmwanyi ya bbeeyi nnyo naye toyinza genda mu supermarket n'obagamba nti kambawe kutiya y'emmwanyi ntwale akakebe ka blue band never bakugamba genda otunde emmwanyi zo oleete ssente tukole tutya okukwata emmwanyi ze tulina tuziggyemu ssente mulabika mukolera Museveni ani Yokaana yatumira Yesu n'amugamba ng'ali mu kkomera n'atuma abayigirizwa be n'abagamba mugende mumumbuulize nti oyo gwe nalanga oba si yeye Yesu n'abagamba muddeeyo mumugambe nti bamuzire balaba abalema batambula enjiri ebuulirwa n'abafu bazuukira otegedde nkiwa nti Yokaana bwe yafuna information eyo yamanya yoyo gwe nalanga kaakati nange embuuza yemmwe betwalinda oba si yemmwe Lubongo yegwe Secretary General gwe twalinda oba tulindeyo omulala oba waliyo omulala yegwe oba gwomu kubali bali yesaawa kuba byombi bisoboka waliwo abatagenda kuntegeera bagenda okugamba twabagamba oyo mwana Museveni yamuleeta amale yeefuula akuba ennuupu kati agitandise byenjogera omugezi abitegedde kubanga kati eri abajja okujja oyo mwana nabagamba nkugambye lwaki Masaaba bamukwata bone bali okumpi n'obuyinza ne babeerawo Bwanika yakesimba kuba president emirundi emeka ekiraga nti ayagala nnyo entebe eyo ku Masaaba ne Bwanika ani ayinza otwala entebe ya Museveni enkya lwaki Masaaba abuzibwawo just emia bloga abaffe badde waka batuule balowooze ku kujjako Museveni kuba Museveni abateeka mu bintu eby'ekisiru kati yabawadde motion mbuno bagende bakole motion yekomera gundi eryeruzira ettaka lyeruzira ffe tuliriramu interest ki oba litwale oba tolitwala lireke vaako nkugambye waliwo abagenda okunnumba twabagamba kakati oyo mwana diiru agigusizza kati atandise ennuupu byenjogedde birikkiriya ate nze ndiwo NRM kituufu ekyo kyusaagala bakibalimbe ndiwo NRM ow'enkyukakyuka ate ebyo byemugira wamma ensonga zakwenunula bannayuganda n'omuganda agamba nti omukulu bw'atakwata mu kisibo embuzi zifa nnaganga bannakibiina ky'NUP watavaayo okutabukira babaka baabwe ensonga z'okwenunula ziyinza okubeera nga zifuuka lufumo bannayuganda twalonda ababaka ba palamenti nga tusuubira nti bagenda tukulemberamu ababaka bano bwe twabassaamu obwesige nga tusuubira nti bagenda tukulemberamu batugirewo nakyemalira si lwakuba nti bo bagende balwane wabula batukulemberemu batubulire ekyokukola naffe tugoberere kubanga ffe tuli wansi waabwe bali mu palamenti bali comfortable n'embeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda abaana bawambibwa enkya n'eggulo abattibwa naye ababaka be twalonda tebafuddeyo kwogera ku nsonga eno egenda mu maaso kyetwebuuza nti bo tebabiraba oba tebibakwatako kyokka balinze 226 okulonda okuttako kutuuke era tugende mu nnyiriri tubalonde baddeyo nga batusuubizza ensi n'eggulu bo kasita batuuka mu palamenti ogwabwe babeera batunuulidde kasimbi akava ewa Mwami Museveni n'oluvannyuma ne beeyagala nga ffe abaana baffe baganda baffe ne bakitaffe babonaabona
ke kaseera abaana okunaabira abakulu mu maaso nga bagamba nti Oweekitiibwa David Davis Rubongoya ye Secretary General yalina obuyinza wani ateekeddwa okufuna kaadi y'ekibiina agende mu paalamenti oba kansala agende mu kanso oba chairperson agende wonna wabakiikirira era alina obuyinza obubagamba nti kati tuyimirize emirimu ffe twabalonda ne muteeke wansi emirimu tusooke tununula eggwanga Uganda. Bw'aba akikoze n'ayisa ekiwandiiko tulabe omubaka asobola okulemerayo yagambe nti nze naye ogenda mu paalamenti okukiikirira abannonda tutegeere nti oyo yali ku lw'abantu oba tali ku lwaffe. N'olwekyo yessaawa ey'okusalawo ani yaani oli ku ludda ki, oli n'abanyigiriza oba oli n'abanyigirizibwa. Kyagulanyi Robert Ssentamata Pulezidenti yabagamba nti tubawadde kaadi tujja balabira ku bikolwa byammwe. Kano ke kaseera naffe we twetagira okulaba amaanyi g'abantu abo be tukkiririzaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu ne bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Manga tusande ko bali yo gavumenti ya Bungereza eriko bannabyabufuzi mu Uganda bitaddeko envumbo ngebalanga okunyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi. Bungereza banegamba nti balanga kunyaga bantu baavu mubateereddwako envumbo kuliko Speaker Parliament Anita Among Saka baliko baminisita Bakaramoja Merigold Kitutu Sako ne Agnes Nandutu. Eggwanga lya Bungereza etadde nti bannabyabufuzi nga bantu bakkirizibwa kulinyasigira mu ggwanga lino balangirwa kwenyigira mu buli bwanguzi nga Bungereza egamba nti bano baateeka abaavu mu buzibu. Ekiwandiiko ekifumiziddwa leero Bungereza nga bakozesa enkola gye bayise ya Global Anti-Corruption Sanction ebatabukidde kuliko Speaker wa Parliament Anita Among Saka baliko baminisita Bakaramoja Merigold Kitutu ne Agnes Nandutu. Guno gwe mulundi ogusoose Bungereza okukozesa enkola ey'envumbo eyateekebwa ensi yonna okuteeka natti ku bannabyabufuzi mu Uganda. Amyuka minisita wa Bungereza w'ensonga ez'ebweru Andrew Mitchell yafulumizza ekiwandiiko kino. Wabula kino kijjidde nga amawanga ga Bulaaya mangi galiko mbiranye ya Uganda olw'okuyisa etteeka ku lisiyaga. Waliwo okwebuuza lwaki Bungereza etadde envumbo kwa minisita Nandutu ne Kitutu ku nsonga z'Ekaramoja ensonga zaabwe zikyali mu kkooti era nga tisalangawo emisango gino baagizzuba nedda. Era kuli ekibiina kye bannamateeka Fiona Wall Nabasa aliko byannyonnyodde. Wulira embuzi. Yasamira muri. Uganda is no longer a British protectorate. To wait for orders back in otherwise. The action of the UK Kulisa obole oli musiru. Mugambe kulisa obole nti musiru. Ngenda babuulira ensonga. Lwaki musiru? implied that the UK government is an active participant in Uganda's local politics. Ekiwandiiko kya Bungereza kitegeeza nga Sipiika bwe yafuna mu nteekateeka z'ebyenfuna zino ezaaliwo wabula tekitangazizza ku ngeri yonna gyaganyulwamu. Sipiika Anita Among abadde ku mwanjo mu kulwanyisa n'okufumira ebisiyaga era nga ekivuddeko yategeeza nga bw'atajja kutiisibwatisibwa. You deny us visas. For me, I only want a visa for Bukedea. Bukedea and Buyende. They have proven either gullible to believe in social media propaganda and manipulations, or they have confirmed their anger, their latent anger over the anti-homosexuality law which Parliament suffered. But the UK stands to be informed that the anti-homosexuality law was not the initiative of the Speaker of Parliament, but it was an overwhelming demand
kiwandiiko wabula kigamba nti abantu ebitundu 6.11 baafula nkupi era ng'ekirya n'obutali butebenkevu bungi nga n'olwekyo abajjako kyonna kyebandifunye aba bakubiwala Bungereza etegeeza nti mu kutaka envumbo zino egezaako kutuusa obubaka eri abenyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi kyebasaana kugumiikizibwa. Envumbo zino ziyingira mu butagenda mu ggwanga lye lya Bungereza so nga bwe baba balinayo ebyobugagga nabyo biteekebwako envumbo. Eggwanga lya Bungereza lyakateeka envumbo ekika kino ku bantu 42 mu nsi yonna ku bikwatagana n'enguzi. Wano bwe bakyaza simanyi Commonwealth, simanyi meeting, simanyi NAM, mwefuula ab'amaanyi ne mulaga nga Museveni simanyi bw'alina enkolagana ennungi mukola budget nga budget erimu okusaba ensi z'abazungu kati babakutte mu bbwa otusinikirako ebinnya mbuno Uganda is not mbuno omanye ebyo ebintu twabikolanga ng'oli yabadde yakunyiziza nga muzeeyi amukubye odde eri wala nekiryoka ki wulira bwe mutuuza NAM mubeera b'amaanyi nnyo mu nsi yonna era muba n'egundi nnungi nnyo kubanga mmwe bakabedwa ate bwe babagambako nga mugamba Uganda eri yokka mu gundi no international corruption anti-corruption nguzi ebakutte olukazi lugambye simanyi lwe lunaamara simanyi lwe lwani mbuno bayanguye ng'ekooti tennasalawo ekooti yawa ekooti yaani obubaka bwa leero nzize baleetera bayibuli egamba Katonda bw'aba akutte mu kintu teyeetaaga bujulizi bw'abantu. Ekirala Obola agambye yeewuunyiza okuba nga Bungereza ebintu ebijja ku social media mwe mwalwawo otegeera social media baagitegeera social media nabagamba oyo data w'ebitaano mujja muwulira bwe tuba social media ffe tuleese gundi sanction buli omu bw'ova wano yongerako data kubisaamu mu data gw'obadde oteekako because we are the winners. Yes, lwaki bwe mubeeranga mmwe mutuuzizza nga mmwe muli n'abazungu olwo abazungu balungi. Ekirala mu bbaluwa yaabwe temuliimu kisiyaga. Omanye muddukira mu bisiyaga mulowooza mbu mulina kye mwakola ogwo oguteeka gwammwe gwa kisiru tegulina makulu. Mwali musimba bisiyaga mu ggwanga Uganda. Mbuuza nente mmwe mwazigana okulya ebisiyaga n'embuzi mmwe mwazigana okulya ebisiyaga zitusinga okutegeera tetwetaaga guteeka gwammwe bakuvunaana mabaati temwagabba abakalamoja tebali mu kufa agina sinandoto NTV point blank. Temwekweka mu bisiyaga ffe temutumanyira tewali abatuma guteeka gwa bisiyaga mmwe mwaguleeta nga mwina gwe mwagala okwokesa n'abalekayo naye mujja kikakasa. Mwaleeta gu debate from nowhere nemwetiginya kati mugutuddemu. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tugenda mu kigambo kye kitukuvu nkusaba mukwano jjoke osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo ekigambo kino kibe kiramu kibale ebibala n'ebala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira in Jesus' name, amen. Wulira Katonda ng'asala emisango, Katonda akozesa, Katonda yateekawo institutions ez'enjawulo okusobola okukola byakola. Bw'aba akola ebintu ebimu abikola ayita mu bantu, era ebitundu nga 98 ku buli 100 Katonda ebintu byatukolera abikola ayita mu bantu, nga ne Sitaani 10 ku 10 bw'ayita mu bantu, era ne Katonda bw'ayita mu bantu. Katonda ng'anaasala omusango tayagala bujulizi.
Bannayuganda musituke abakyoli temukoye basala abakalamoja temukoye tugenda kuteeka eggwanga lyonna border to border shutdown n'amagye ne poliisi tubateeka mu sit down strike bwe baba deployinga temujja mmwe UPDF ne poliisi nammwe bwe baba deployinga temujja sit down strike kati Museveni akwate mutabani we bajje ku kkubo tulabe bajja batulwanyise poliisi n'amagye mmwe musookerwako ku sit down strike tetwagala kutumanyira tulina ebizibu byaffe ulire ekyawandiikibwa Yobu essula ya 34 kuva ku lunyiriri olw'19 paka ku lwa 19 okusinga ennyo si kirungi okugamba oyo atatya maaso g'abalangira so talowooza mugagga okusinga omwavu kubanga bonna mulimu gwa mikono gye 2 bafa mu kaseera akatono mu ttuntu abantu bakakanyazibwa ne bayitawo Bayibuli egambye omwavu omulangira n'omugagga ffenna ffe bamu kirungi nnyo okutya omulangira okutya Ssaabasajja Kabaka n'omuwa ekitiibwa naye mu bwenkanya bwa Katonda Bibuli egambye Katonda bwe tugenda wali mu by'okunyigiriza abantu Katonda akivumirira kuba ffenna tuba bamu newankubadde tulina okubaako be tussaamu ebitiibwa wano ngenda kwogera ku bwenkanya n'ab'amaanyi baggyibwawo awatali mukono 21 kubanga amaaso ge gatunuulira amakubo ag'omuntu era alaba okutambula kwe kwonna 22 tewali kizikiza newankubadde ekisiikirize ky'okufa abakola ebitali bya butuukirivu bwe bayinza okwekweka 23 kubanga teyeetaaga kweyongera kulowooza omuntu atuuke mu maaso ga Katonda okusalirwa omusango owulidde Bayibuli egambye n'abeeyita ab'amaanyi basobola okuvaawo nga nno tebagolodde na mukono gwabwe kulwana bayinza okuggwawo ekiro kimu nti kubanga Katonda agoberera bye bakola agoberera amakubo gaabwe n'ebikolwa byabwe era bw'atuuka okusala omusango teyeetaaga bujulizi bwonna kuba abalondoola kigere ku kigere mu ntambula zaabwe ne mu bye bakola kati gwe walumbe gwe lukazi gwe lunamala gwe lugambye ate ensonga zikyali mu kooti ate bandirinzeeko no Katonda ng'asala omusango talinda bantu kuba entambula zaabwe zonna zimanyi omanyi mwali mulowooza mbu mmwe musembayo mmwe muli waggulu mmwe musembayo mmwe musalawo kye mwagala okukola kyekikola oba mubadde mulowooza nti bikoma ku nanshono kati waliyo international kubanga nansonale mu Uganda mwefuula bakatonda ne mwerabira nti waliyo kye bayita International Global Corruption Act bwe mulinnyirira amateeka nkugambye abachina baatuwa kasooli okutudduukirira mu njala Museveni olwamaze omukwata kati ate yaali mu kumutembeeya amutwala Zambia simanyi Zimbabwe kutunda kasooli w'abaleefi kasooli w'abakalamojja abafa enjala our International Anti-Corruption Unit wekukwatira mwalowooza mujja kukwata omwana naye mazima ddala basajja mmwe mukakasa mbwe abaana mubatutte mu kooti y'abakalintalo ayima mukakasa abaana bakalintalo kubanga mwe mwali mwefuula abakabi Katonda ng'anaasalawo okusalira omuntu omusango tasaba mulala bujulizi era tewali wogamba nti obujulizi tebwamatiza Katonda Katonda abagoberera bulungi mu nkola zammwe ne mu ntambula zammwe wulira 24
amenyaamenya abasajja ab'amaanyi mu ngeri eteneonyezeka. Ayinza okumenyaamenya abasajja ab'amaanyi mu ngeri etategerekeka. Ne weebuuza Sipiika abadde ajooga abantu ate kaakati ali ludda wa? Sipiika ogenda kukuba ekiba ekiddugavu ku ttama. Katonda yamenyaamenya mpuuga. Era assaawo abalala mu kifo kyabwe. 25. Waliwo ababeera mu bifo ne balowooza nti be basembayo. Mpuuga yatunulatunula mu opposition nga tetulina leader of opposition mulala. Bayibuli egamba Katonda bw'asalawo okukumenya n'ekifo kyakisimbamu ssennyonyi. Immediately zeyandizeni entebe ya leader of opposition tesulangako nga terina muntu. Naye nga bwe yabatunuulira tunyanga bonna alaba bakadingo, bonna alaba bakataala. Ntwala omukisa guno okukugamba entebe ya leader of opposition tesulangawo nga terina muntu ku kisanja kyaffe. Bw'akumenya akuteerako n'omusika ntegeeza Museveni already gw'owuwo tetusiwa kunoonya bunoonya. Siwa kutuula mbuna ate delegates conference simanyi secretariat etudde eronze Ssennyonyi owuwo yatuulawo naawe omumanyi Watifu Bobi Wine Kamuziria. Why not asimwe Wile? Why actually tewagamba Wile omusikawo omuwulire era omumanyi Watifu Bobi Wine Kamuziria. Watifu Bobi Wine mbuno Bobi Wine. Watifu Bobi Wine Kamuziria. Why not beesije kano?